ne tugiteeka mu lawudi ne tukubira ku sheekhe gundi eyafanga musazi wa birevu atubulire kye yasangayo ku mulembe guno gwa bwino. Musanze munnange nkubuuza, wajjawo olukusa olusala ebirevu wafunyeyo nabbi omulala? Tokkiriza kusinkana Allah nga mu misango gya kuvunaana nga mulimu okunyooma omubaka Muhammad sebo nga gwakusomesa n'owulira n'okola nga atawulidde, osubirayo musomesa omulala. Shahada gye watoola ng'osiramuka munnange kyetegeeza tolina musomesa mulala. Yenkola y'abasiraamu abagezi. Nsaba Allah akkiriza kitunywereze, kubanga n'abalabe b'obusiraamu bakimanyi, n'abalabe b'obusiraamu bakimanyi, wadde abamu tebasobola kukyatula naye bakimanyi nti abasiraamu bagezi. Kituufu tuli bagezi, naye bwe weebuuza lwaki tuli bagezi nnyo? Anti omusomesa waffe mugezi, ffe tulina omusomesa omugezi. Singa byali byakutetenkanya kati naye nkubuuza, gwalitegedde otya? Walijjewo amagezi agategeera nti okusala ebirevu kibi? Naye banne oli omusomesa mugezi. Ye lwaki yalibadde mugezi nga Allah yatugamba nti wama yamtiku anil hawa, byayogera si bibye. In huwa illa wahyun yuha, wabula bubaka nze mutuma. Oba tokimanyangako munnange wallahi abasiraamu bagezi mu nsi yonna. Lwaki? Si lwakuba twasoma nnyo, ensonga eri eki yatusomesa mugezi. Mugezi muzibu. Abba nina esooka obeere mwenkanya, twalijjewo amagezi agategeera nti ebirevu byakuleka, ate ebyomunkwawa byakongola, ate ebyomumpale byakalakata. Amagezi twaligajjewo. Yatusomesa mugezi. Mu hadithi emu Imam Muslim yagifulumya yava ku mama waffe Aisha, omubaka yasomesa ku nsonga ezo ng'ayina Allah wayagala ejjirita, ate awalala ng'ayagalawo makansi, ate awalala nga tayagalawo jjirita, tayagalawo makansi, ng'ayagala kukongola, ate awalala nga tayagalawo kukongola, simawo kitegeera, wadde makansi, wadde siwulira, wadde jjirita. Hadithi kyeyo mbaka tuga nti ashurun min alfitra, ebintu 10 bya mu busiraamu. Byali abimenya kyeyasookerako yaga nti ifau lihya, kyekirevu kyakuleka. Leave it. No jjirita, no makansi, no kongola. Wulya bwatusomesa yatuga nti waqassi sharibi, amasulubu gakendeeza. Kikyolaba waawo makansi, wonna abasiraamu nga banyirira. Musulubu ayisaako amakansi negataleekaana nnyo ng'ag'empologoma, ate ekirevu asanirako busandiizi. Owekiba yaga nti wanatfil ibiti, ate ebyomunkwawa byakongola. Era mu ddalasa ya leero mu lugendo by'okulabula basaaze bannafa abatannafa nti ebyomubaka tebabinyooma. Nalabye nga kyetaagisa mbaleetere ku bujulizi kikutula ggoye. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
jjukira omusomo guno gwe twasalawo okuzizika mu guli nituga tusooke tutufune ku musomo guno twaguwa erinnya baliyita fannu tadabbur guno katukyalaba ku fannu tadabbur obukugumu kufumiitiriza okufumiitiriza ku aya gundi oba hadithi gundi munnange Allah bwakikuwa wali okitegeddeko nti abaakuwadde khayrai dunya ebirungi by'oku nsi wal akhirah n'eby'oku nkomerero bikhadhafiriha n'obwana bwabyo nga Allah akuwadde kimpozi gamba tadabbur kyekimpozi mu Luganda okufumiitiriza nofuna aya n'ogifumiitirizaako n'ogijjamu emigaso n'owulira hadithi ng'ombaka asomesezza kubanga wulira mu hadithi omubaka yatugamba nti man yuridillahu bihi khayra Allah gwayagaliza obulungi amuwaaki eno hadithi gyega muttafaqun alayhi kati mbuuza mmwe ani agijjuza mbaka tuga nti man yuridillahu bihi khayra kisemu muli bagezi kubanga si bwino nze nayisobola kugijjuza bwentyo Allah gwayagaliza obulungi nze nayimanyi nti amuwa ssente nedda wallahi waliwo obujulizi obutegeeza nga nannyini nsi asobola okuba nga omuddu amwagala era ng'amwagaliza obulungi kuno ku nsi ne mukabbuliye n'amuwa ssente nga mpitirivu nga mugagga muzibu ng'asula mu kalina talina abakyala bana buli omu yamuzimbira ng'alina ssente nga mpitirivu mulaba n'omwegomba tasala birevu engoye ensiraamu buli kimukwatako kisiraamu mu muzikiti yatusookayo era nze neewuunya oli mugagga tasala jama nga n'abanaku balekayo mirimu banna tubeere benkanya baneena kino kisoboka ng'omuddu Allah yamutamu olutamwa simawo kitegeera naye ate n'amuyira n'amuyira ssente nga omuddu ayina ssente nakino kisoboka nga buli kyayagala kyafuna nga bwakyagala bwakifuna abaana be nga basoma bulungi nga bagezi bazibu ssente bweri abaana basoma nakino kisoboka Allah n'amuwa nga talwala bano omuddu ng'anyumira naye nga Allah yamutamu olutamwa n'okusinga embizi sisubira musaaza ayinza kiwakanya kubanga ebyokulabirako bitulina bingi nnyo kale bwe nkuzuula ng'olimu akakiwakanya nga gamba genda osomeko mu sura gye bayita Qasas Allah yatugamba nti inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil'usbati ulil quwwa omuddu wamuyitanga Qarun Allah yamutamu olutamwa awona okuba nti yamutamu olutamwa ate yamuwa ssente ezitayinaayina banne omuddu nga yeeyagala subhanallah omuddu nga yina essente byetaagisa okufumiitirizaako bannange tuggyemu ekyokuyiga kyakuyiga ki laisa almal ekyokuba nti Allah yakuwa ssente wal'izzu dunyawiya n'ebitiibwa by'oku nsi alaama si kabonero akalaga ala hubbillahi laka mbu Allah akwagala kisoboka okuba nga Allah yakutamu olutamwa era nga woofiira wonna ogenda kubeera lukulwa mu muliro naye nga Allah yakuwa ssente mpitirivu n'obulamu bwo bulungi tolwala baana basoma buli kyoyagala kyofuna naye nga Allah yakutamu n'okusinga embizi tukole tutya fannu tadabbur bannanga ofumiitirizanga ku bujulizi ng'obuwulidde lwaki anti Qur'ani yeeyo yaggwayo tetusuubirayo aya ndala nekitegeeza ki bwabaawo aya nga wagisaatuukiramu nga tewagifumiitirizaako munnange gwe weesiraanya wekka wulira Qur'an
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها nze bwe nakizuula ate nenkikakasa nti abasiraamu abasazi b'ebirevu tukyayina bangi nnyo ku siteegi ezi zonna mu basiraamu abapya bayitirivu omusanga ne tayiri tennawona naye nga musazi wa birevu basiraamu abakadde bakinvinvi bayitirivu ebirowoozo byonna bitunudde mu kabbuli musazi wa birevu ombaka yagaana olugaana bwe nazuula nga basazi b'ebirevu tulina bangi ne muba maseeka n'amadiguli gaabwe niŋŋamba lwaki tetufuna ku musomo ne tufumiitiriza ku aya eno twogere ku aya eno bannange tugifumiitirizeeko fannu tadabbur mu ngeri y'obwegendereza nga imaamu Shafii bwe yafumiriza ku hadiisi eri ng'ombaka akubagiza omwana omuto ate ng'amuyita erinnya ery'ekitiibwa eriyitibwa abantu abakulu kubanga ogamba nti taata gundi gw'otegerawo ki aba muntu mukulu siba okitegeera naye munnange omubaka omutegeera otya mwana muto tannazaala yamutuuma Abu Umayr yafiirwa akanyonyi ke kayitibwa Nughayr najja mukubagiza n'ebigambo ebyo ya Aba Umayr ma faala Nughayr kabadde wabatamanyi kitiibwa kya mubaka nga wagane kati naye hadisi kati mulimu kyo mulamu wakyo buli muhadisi Imaamu Shafii yabawulira yaga nti fajalastu alayhi fajalastu nafuna akafo nentuula taamaltu tafakkartu fi hadith nga ndowooza ku hadisi eyo yokka fastakhrajtu minhu 100 faida nengisokolamu emigaso 100 bitwali nabo twasokolayo ku migaso egimu mu hadisi eyo ate Allah bataawa kyengera kyakufumiitiriza yetalaba mugaso n'ogu ombaka nasomesa ebigambo ebirikkirya gwe tolaba tojja mu mugaso n'ogumu bannange obwongo bwaffe bwabaaki ombaka nasomesa bwadaga ti almusbil buli musajja akweyesa fi salati essola gyasaala laisa min allahi fi hillin wala haram ewa Allah temuwesa jjana era temuwonyesa muliro kikyolaba waawo omusanzi yagiwulira nakati yagiwulidde naye alaba nosense ye talaba mugaso n'ogu ye sheekhe watambuliza obulamu bwawe hadithi ezimu azirabamu omugaso bwe yawulira nti omubaka asomeseza okutoola salaamu era banne abasiraamu batoola salaamu gwe nokkiriza era mbakubiriza tongeremu amaanyi mukimpozi era mu kugaziya n'okujja emigaso mu aya zino zeggambye ziri mu surati Shamsi tujja kutuuka okwogera ku kigambo baraka kyeki gamba omukisa hadithi ntujja gireeta ng'ombaka ga nti wabarik li fima a'tait Allah nkusaba ontere baraka mu buli kyewampa olaba otya abanayanukula amaaso go nagateekamu baraka ani yagakuwa kubanga gyali omusaze nga amaaso ge temuli baraka atunula muwawa owakana nze bane mbewuunya omusaze nga asaalira ku muzikiti gw'abasalafu imaamu wamulaba tasala birevu takweyesa ngoye ate omusaze soolera kikyolaba waawo amaaso gaba mu baraka ago mpuuza amaaso ago gaba mu baraka amaaso goyo gali mu baraka ate emiziki gy'abasalafu ogimanye bakyusa bayimaamu oyinza okusanga asaliza subihi mulala tasala birevu takweyesa ku zuhuri nga mulala simu okitegeera ku juma eweddaani yabadde wano mbuuza mmwe sadaati mutebi asala ebirevu akweyesa kati ojja kulaga bonaleeta ku juma ejja tasala birevu feesi y'ensiraamu engoye ensiraamu ojja kulaba bonaleeta ku juma eddako okumala omwaka mulamba omusiraamu alaba baseka bamusomesa n'omwazinyi tabisala ne naibu mwazinyi tabisala n'omwanika tabisala ate ye Allahumma barik lana fima a'tait tayimu gyeri
ogenda kwegomba muzibe ng'amaaso tegakugasa lwaki mpozi barakalesi temuli tunula muwawa ate baba balina baraka mu maaso gaabwe olutunula n'ayiga kisoboka buka omudalasa eno nga mulimu omusiraamu ng'avudde wala avudde kyenjojo yazze kusuubula nejasi nafuna omusomo ogwo nagasigenda kuddayo kusala birevu lwaki allah amusaasidde n'alaba ne kwasomesa simanyi okitegeera agenda okulaba subhanallah naye mwe mulaba nsinga ddala abasiraamu banyirira bannange omusiraamu ga feesi nsiraamu nga n'engoye naga lwaki sifaanaganaga abasiraamu totunulanga muwawa faqala lahum rasulullah naqata llahi wa suqyaha waliwo aya nze yanneewuunyisa nanyini nsi yagamba kale alina byeyannyonnyola awo musawati mahariji biwanvuko nga byetagisamu okwetegereza yagamba nti wataiyaha udhunun waiya ayina amatu amagezi ajja bitegeera era eyo aya tujjagiza tuginnyonnyole nga tunnyonnyola ku kibayita baraka bannange eriyo abaddu ng'amatu gaabwe galimu nga si biwongole wabula ng'amatu galimu baraka go awulira hadithi eki wallahi nekyusa ku bulamu bwe n'omusanga mu nnaku 3 nga mulala nnyo yawulira hadithi eki lwaki amatu ge galimu naye bannange waliyo omusajja yafadda nomba kati yamulabako naye allah yamumma amatu agalimu baraka yalina biwowongole by'amatu teyazaalira ekyala akabasa ani oyo yayitibwanga Qudara ibn Salif sibamalira budde kati nsomesa ndi mu Quran isula bagita Shams ndi ku aya ezo okuva ku aya ey'omwenda mpaka aya ye-11 mpaka aya ye-15 qad aflaha man zakkaha aba yeesiimye bw'ati allah bwe yakifunza oyagala okuyita obulungi mu nsi nga ne bw'onoobeera mwavu eddiini yo tejja kukosebwa kuba ne kye bayita kutaasibwa kwa allah babdawo nti bannakitegeera mune allah kutaase ebyaddala kukukuumira ddiini yo kino kibboda ayinza nokikiwayo ne bakikuba emiggo ate wabattanga ne bannabbi ba allah naye allah bwakuumira banne nsaba allah akimpe nsaba allah akituwa agazibu gonna obagenkanawa galeme kunyagako olwo allah abakuumye bw'obiraba bwe mbiraba naye munnange allah bw'aba akwagadde akuumira eddiini yo noofa ng'oli ku busiraamu oli gino wala tamutun illa wa antum muslimun ya muqalliba alqulubi wal absar thabbitna ala dinik thabbit qulubana ala dinik nsaba allah emitima gyaffe aginywereze ku busiraamu oli gino hatta nalqah paka tulimusinkana allah akikuwadde akwagala nnyo faqala lahum rasulullah byonna bye naakoogera ne bye naayogera nze ngendereramu kimu zino aya zitegeerekeke nga tetunnafa sikiinaako busobozi kubanga sinze nfuga obwongo bwo nsaba allah akiinako obusobozi atuggula amagezi zino aya tuziggyemu ekyokuyiga nga tetunnafa qad aflah man zakkaaha bw'atyo allah bw'asomesezza aba yeesiimye man oyo yenna zakkaaha anaatukuza omutima gwe mutima gwe gutukuze
oli mu katoliki, oli mu kulisitaayo, oli mu seveniside, waalibadde otukuza omutima gwo n'osiramuka. Kubanga yawma la yanfa'u maalun wala banuun, ku lunaku lw'ekiyama teri agenda kugasibwa lwa ssente wadde abaana illa okuggyako man oyo ata llaha alisinkana Allah biqalbin, ng'omutima gwe salimu, nga mutukuvu, nga mulamu, nga temuli bukaafu, nga temuli bid'ati, nga temuli maasi. Qad aflaha man zakkaaha. Ne oba gw'osinga obwavu ku kyalo naye ng'omutima gwo mutukuvu, obwongo bwaffe bunafu, ogwa mu zambi kyangu, Allah wakisa ateekawo tawuba. Kola tawuba. Idha adhnaba al-abdu, mu hadithi mwambaka atuga nti omuddu n'amala akola ezambi lyonna, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, nga Allah atanyeza ku mutima gwe akatanyeza akabbulaaka obwo bukyafu. Fa in taaba wa saqula, bw'akola tawuba nga bakasangulawo. Wa in zaada, bw'ayongera zida nga bongerawo. Akaki akatonyeze, tokkiriza kufana mutima mukyafu. Lwaki Allah bw'atyo bwe yasomesa ebigambo yabifunza, qad aflah man zakkaaha. Oyagala ensi ekunyumire, oyagala kabbuli ekunyumire, tukuza omutima gwo. Wulira, wa qad khaba man dassaaha, aliguvuluga agenda kaaba. Oba weesiranyiza wekka, baguvuluga batya? Bw'onoongerako mu tafasiri bino bye baatuwa. Man dassaaha bil maasi, aligubbika mu mazambi. Oli musiramu musazi w'ebirevu, tunula Qur'an yiyo aya ziizo. Gwe wennyini wakkiriza ogatte ebibiri, ekyebbeeyi okigatteko ekya wansi, busiraamu kya bbeeyi. Ate obubbi simanyi mpulira, mbuuzamu, ate obubbi, ate obubbi noddira ekyebbeeyi ate n'ogattako ekyalayisi. Mukola mutya mmwe? Ddiini yammwe temugiwa kitiibwa. Era ky'ovola mu ddalasa eno njagalamu engero bbiri ez'Abawarabu etegeerekeka bulungi, nyinza obutazimalayo leero. Waliwo olugero olugamba min amthali al-arabi, mu ngero z'Abawarabu, engero z'Abawarabu. Kati nga bwolaba engero z'Abaganda sibo zirimu amakulu. Waliwo embeera oluusi nga ekyankalanyemu ne bagenda batuzaawo akagamba awo gowonyeggere. Baba tegeera balina bebategeeramu awo. Oluusi kale omusaaze ayogereza mukyala byonna biggusa bamumututteko ate yamumatira nnyo. Oyinza n'omusanga agenda kwetuga, ayagala kwetuga. Abaganda nga bamugamba batya? Abalungi ndagala nnamu tezigwa mu lusuku. Siri ayagala kusomesa ngero z'Abaganda, wabula ndyeyeegomba okusomesa basaaze bannange abaalwala omuze gw'okunyoma ebigambo by'omubaka nti mu ngero z'Abawarabu waliyo engero zino bbiri. Olusooka lugamba nti jazau sinimar, olusigenda ddogerako leero. Wabula nga bw'okimanyi simanyi buwangaazi bwo, simanyi buwangaazi bwo, simanyi buwangaazi bwange, simanyi buwangaazi bwo. Walibadde onoonya seeka yenna n'alugaziyirizaamu olabe. Teri ategeera lugero olwo n'addayo okusala birevu. Jazau sinimar, nga wona omusiraamu ate mukweyesa. Abarabu batuuzaawo ako, bo tebaleekaana bingi. Nga bw'olaba wali okutaasa embeera, abalungi ndagala nnamu tezigwa mu lusuku. Kagambo kafunda jazau sinimar. Oli musiramu oyabye ennyimbe, sheekh oyabye ennyimbe. Jazau sinimar, jazau sinimar. Buuza baseeka balukugaziyirize mu ddalasa zaffe zino, nze njaddu gaziya na bwino jazau sinimar. Ate wulira luno ngenda dugaziya leero, lugamba lutya? Ash'amu min qudara. Kyogere mpulire. Ash'amu min qudara. Kyongere. Ash'amu min qudara. Abawarabu basokola ebigambo byabwe, ngenda kulaga gye bakikyokoola. Olaba oyinza okuddayo kusala ebirefu.
ash'amu min qudara, ash'amu min qudara. Qad aflaha man zakkaha, ajja kuba yeesiimye, anaatukuza omutima gwe, anaatukuza omwoyo gwe. Nsaba Allah akituwe, ate akitwongere, akitwongere tugitukuze paka wetufa ng'emitima gyaffe emitukuvu. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. kugudeko ezambi tawuba weeri nkusabanga Allah kusonyiwa. Newabanga mu Uganda gwokyasinza okwabya ennyimbe muneebwe okola tawuba, wallahi Allah akusonyiwa. Ndayira Allah tawuba yo nga ntuufu Allah akusonyiwa n'omusikana ng'olinga atayabyanga kulumbe. Waliwo sheekhe singa njogera amannya ge nawe okkiriza ate yafa, alabika yali asinga okusala ebirivu mu nsi yonna. Ne kale abakola tawuba dimpozi gamba nga tannafa, asinkana Allah nga tasala ng'azuukira batasala babirevu, nga Allah tamuvunaana nakati nikusala birevu. Kati oba weesiranyiza wekka bw'ogaana okukola tawuba kuki? Ku mazambi agakutuddeko. Lwaki? Gakyafuwaza omutima. Ate Allah ayagala omutima nga muyonjo. Wulira Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ezo aya ziri bbiri. Okuzivuuna mu ddalasa eno nzikomezaawo. Oyagala ozigaziwamu, genda ofune tafsiri yonna oba olawo baddala gyekiri. Ng'oli musaaze, omusiibi, omubbi. Naye nga bwe byatiikirivu wano, gundi amanyiddwa nti ekyo kibbi. Yagatta bisatu: musaaze, musiibi, mubbi. Oba okyewonye ne bakuleetera ono nti ate oli omulaba ye musaaze, musiibi, musazi wa birevu. Tayosasola n'egikula ino esooka naye ye mukweyesa. Mukweyesa ngate Allah yagamba nti inna Allah la yuhibbu almusbilin. Allah yatamwa bamukweyesa, ye takiwuliramu. Ngate Allah yagamba washamsi wa duhaha, okukulayira, walqamari idha talaha, nakukulayira, wa nafsi wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Ulira Qur'an, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آية زيزو قرآن jiwakkiriza watu Allah wasomesa yatujjirayo kiri ekyani ekya Qudara ibn Salif. Era okusinziira ku budde aya ezimu ngenda zibuuka nze ngende wali kinyusi. Faqala lahum rasulullahi, omubaka wa Allah yabagamba naqata Allahi, eŋŋamiya ya Allah, eŋŋamiya ya Allah, wasuqyaha, oba enywa mugireke enywe, mugireke n'okunywa kwayo, kubanga ŋŋamiya ya Allah ate enywa mazzi ga Allah. fakadhabuhu faaqaruha, bo balaba nonsense. Ebigambo bya nabbi ebya nonsense. Wali bannange nze mpulira obusungu, njagala kubuuza abasazi b'ebirevu nga tebannafa. Wali ebigambo by'omubaka nga nonsense. Oyagala muzuukusayo mu Kabuli omusomesa ebituufu, oyagala muzuukusayo omusomesa nti ya Rasulallah ebirevu wali badde obisala, ebyo nsomesa nti babisala, osomesa oyagala muzuukusayo. Wali omubaka bye yali ndayira Allah yantonda nga sinnafa, wallahi teri mubaka kye yali asomesezza nga nonsense. Tekiriyo.
kasita kifuluma mu kamwa ke be pa kibamu omulamwa. Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi ddin. Allah gwayagaliza obulungi amuwaaki sente nedda. kubanga inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa ataynahu min alkunuz. yategeradde nti Allah tamwagala biri mu Qur'an. fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah yamumizisa ettaka. Ombaka yamwogera kati mu hadithi eri mu Bukhari yatuga nti fahuwa yatajaljal nakati akyakkiira ila yaumi alqiyama mpaka qiyama. Ani oyo tugamba Qarun. Olaba Allah nga yakutamiddwa asobola okutamwa ate nakuwa sente. Sonya nakino gyekiri asobola okwagala nakuwa sente. Nakino Allah akikola. Ayinza okwagala natakuwa okusinzira ku bwino na wadde 10. Bagaga bali ekyamisana kyemitwalo 3 mitwalo 8 nga wadde ekikomande eky'olukumi simu ekitegeera nga toyina ate wasiibye. Mbuuza kisoboka oba nedda? Subihi wagisadde mu jjama toli musazi wa birevu feesi nsiraamu engoye ensiraamu wasiibye lwakuna naye wadde 10 kibuze ate zobadde ofunyewo bazibbi. Kisoboka ate nga oli mukwano gwa byetagisamu okufumiitiriza. Man yuridillahu bihi khayra. Allah gwayagaliza obulungi kuno ku nsi ne mukabbuli yufaqihuhu fi ddin. amuwa obukugu bw'okutegeera ensonga z'eddiini eno. nga nsonga ki? wulira. faqala lahum rasulullahi. omubaka wa Allah yagenda n'abagamba naqatallahi nti yeŋŋamiya ya Allah wasukuyaha mugireke n'okunywa kwayo. fakadhabuhu faaqaruha bamulimbisa ne bagifumita. kikyolaba waawo bo baalaba nga ebya nabbi waabwe nga nosensi balaba nga kalamu farih ne bagifumita. fadamdama alayhim rabbuhum. Allah n'abacapa. yenkola ya Allah bw'oyitiriza obuwutta olw'okuyigiriza abalala nga nsaasira omusiraamu yenna nga azi nazisoma busomi nga teyajjamu kyakuyiga. nakino kisoboka nga ye omusaaze talabira ddala aya zino engeri gye zikwataganamu n'ebirevu. oyo gwe nnyinnyonnyola bino nti ekikolwa kyekivundu ekyalabikako ku ttaka lya Allah lino mbuuza ekyaki? mbuuza mu mudaasa mubaddemu ekikolwa ekyaki? Ibrahim Mbagu mudaasa obaddemu wamma. Nsaba Allah atusaasira atufule bamukisa atwagaliza obulungi ku nsi ne ku akhira atuwe bwino muwe ekitiibwa bwino. Munna abaddu banyooma bwino nga te bwino alikkiriya. Ani yabagamba? Rasulullahi mubaka wa yabagamba atya? naqatallahi wa suqyaha. balaba nga nonsense. ekikolwa ekyo ekyalabikako ku ttaka lya Allah kuno ekibi ennyo ekivundu. Allah ow'ekitiibwa takyagala kiddeyo kulabikako. Allah yakyogerako mu Qur'an mu bifo 7. ekifo ekisooka singa osomako mu surati Hud aya 65 Allah waffe kyeyali ayogerako. wa ya qawmi hadhihi naqatullah. nabbi wa Allah yabagamba nti eyo ngamiya ya Allah. lakum aya
Allah agireese ng'akabonero akakasa obwannabbi bwa soolira gamba nabbi Salih. Ndi mu sura ki? Surati Hud, okuva ku aya 64 mpaka 65. Allah kyayogerako, fadharuha, mugireke takul fi ardi llah, erye mu nsi ya Allah, wala tamassuha bisu, temugimanyira, temugituusaako akabi konna, fayakhudhakum adhabun qarib, ekibonerezo kijja bafuna ate kiri kumpi nnyo. Faaqaruha, ne bagifumita. Faqal, n'abagamba tamatta'u fi darikum 3 ayyam, kakati mubeere ku nsi nga mweyagala, mbawadde ennaku 3. Dhalika wa'dun ghayru makdhub, endagaano gye mbawadde gye nkoze nammwe si yakulimbisibwa. Qaida egamba al-ibratu bi'umumi al-lafz la bi khususi sababi. Babagezi tebakirekayo eri gye kyali ku mulembe gwa Thamud, bakisikayo ne bakiteekene wane waffe ne bafunamu ekyokuyiga ne kibagasa. Tokirekayo eri, kireete wane waffe. Lwaki mpozi gamba bino byegamba biri mu Qur'an? Kitabo kyani ekyo? Kyabali kyaba Thamudi. Qur'an kitabo kyaba Thamudi, kyabani? Gwe teweebuuzaamu nti lwaki mu Qur'an ekitabo ekyaffe ate Allah ayogereramu ebya? Tube bagezi era ngenda kuyambako engeri gitubisikayo eri tubigatte ku ene waffe. Zino aya zitugase banne nga tetunnafa mbegayiridde. Era ekyafayo kyekimu Allah yakikomya mu sura gye bayita Shuara, okuva ku aya 55. Allah yatuga nti waqala hadhihi naqa, yabaga nti eyeŋŋamiya, laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum, eyina olunywa lwayo nammwe muyina olunywa olwammwe. Wala tamassuha bisu, temugituusaako akabi konna, fayakhudhakum adhabu yawmin azim, faaqaruha, ate ne bagifumita. Fa asbahu nadimin, taimu yatuuka ne bejjusa. Mbuuza, ate walimu kugifumita nga balaba kyangu nnyo, era yo bamala ogifumita bo nga balooza kiggweredde awo. Naye fa asbahu nadimin, omusazi w'ebirevu okubisala alaba kyangu, era bw'amala obisala bw'aba tannafumiriza ku aya zino yalaba kiggweredde awo. Naye wulira, fa asbahu nadimin, yalaba kiggweredde awo. Kisoboka nga y'omusaaze yeemanyi, n'ab'okukyalo bamumanyi mwenzi, era bw'ayenda ku muwala yalooza kiggwe. Nedda, fa asbahu nadimin, kiggweredde awo. Tayimu gyeri ng'ojja kutegeera nti tekyaggweeraawo. Ali dumu yatuga nti annaasu niyam, abantu beebase bamanyi biggweeraawo. Wa idha maatu, bwe bafa, intabahu, nga bazuukuka. Tayimu ejja kutuuka otegeere nti olunaku lwagenda ku mawuledi wallahi tebyaggweeraawo. Oli munnabbidaa wagenda ku maddagambogo ogamba byaggweeraawo. Wasadde essola ng'engoye zikweya, biggweeraawo. Oli mukazi ayambala ng'abakazi. Faaqaruha, bagifumita ne balooza kiwedde. Fa asbahu nadimin, tayimu yatuuka wallahi ne bejjusa nga bagamba kale singa tetwa. Siwulira, tayimu ejja kutuuka wejjuse. Abasiraamu batasala birevu, tolooza tebamanyi wali saaluuni. Nedda, oba mugezi nozuukuka nga tonnafa, tokkiriza kuzuukukira mu ntaana, kuba mu ntaana tebakolerayo tawuba bagikolera wano ku nsi. Faaqaruha fa asbahu nadimin fa akhadhahum al'adhab inna fi dhalika la aya, ebirimu ekyokuyiga
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. waliwo essuula eyitibwa Araf era Allah yakikomyawo mu aya 73 aya 73 Allah yatugamba nti fa'aqaruha bingi yajja agyogerako ebigambo awo nga byagala okufaanagana n'ebiri mu ssuula endala n'atugamba nti fa'aqaruha bagifumita wa ataw an amri rabbihim ne bava ku kiragiro kya omulezi waabwe waqalu ne bagamba nti ya Salihu utina bima ta'iduna sebo bewana n'okwewaana sebo ne bannabida abewaana yine omulaba ne bafuna sente Allah nabwase ne bakola radio ne bakola TV olumbe nga lwa mugagga baluleeta ku TV bewaanira mu mazambi ogenda okulaba nga bulombe mulimu abasiraamu bali mulombe batusiriwaza mbu bagiyita dduwa يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم kiki bagana okukola tawuba omufune mumusabira ng'omubaka bwe yasomesa nga tewali mukolo gwonna sirombe siddwa ya 40 wabula ku bigambo walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun bigambo so babuzaabuza buli kamu bwe bafuna sente so bakola zirediyo n'owulira nga irediyo ya busiraamu kwe balangira olumbe kwe balangira mawuledi fa asbahu nadimin balowooza kigwereddaawo irediyo ya busiraamu gye mukozesa okusaasanya shiriki kumulangira ennyimbe ku rediyo TV ya busiraamu kati oli gye baguddewo empya katugirinde yowiza okulaba nga tebaleseeko mawuledi ku TV omubaka asomesa ekintu tekiriyo bw'obalaga nti gyekiri okumanya gyekiri ono sikuriini ku ttaka lya Allah kuno nga zino ayo zimanyi oyinza kikola faqala lahum rasulullah naqata allahi wa suqyaha fakadhabuhu fa'aqaruha فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. nkyali mu surati Araf eno aya yansanvu mu mwenda nabbi wa Allah yabagamba nze bya Allah obubaka bwa Allah mbubatuusizaako abilaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum ekituufu nkibabuulidde walakin la tuhibbuna an-nasihin wabula mmwe temwagala bababuulira kituufu. Ani ono? Gamba nabbi Salih. Ate waffe gamba nabbi Muhammad. Mbuuza yeti yatubulira kituufu ku birevu. Mbuuza abasiraamu abatannafa omubaka agenda okufa nga tatubulidde kituufu ku birevu. Teyatubulira kituufu ku nsonga ng'ofiiriddwa njaby olumbe oba saabya nsomedde wa 40 teyatubulira kituufu teyatubulira kituufu ku ngoye. لقد أبلغتكم رسالات ربي لقد أبلغتكم رسالات ربي لقد أبلغتكم رسالة ربي زمبا بكتوسako bubaka bwa Allah bwe yantumye batuusaako ate wulira wa nasahtu lakum sibagese nze bawulira ekituufu mu butuufu bwakyo walakin la tuhibbuna an-nasihin wabula mmwe temwagala bababuulira bituufu. Owala n'abasomesa amazima siggosoose kuva eri tebaagala basomesa mazima. Fatawalla anhum waqaal ya qawmi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Waliwo essuula eyitibwa Isra aya 59 era Allah yakikomyawo yatuga nti wa ataina thamuda an-naqa abasamut nabasindikira ngamiya mu Bisira ng'erikkiriya nga bagirabirako ddala kuba bona ogerako mu tafasiri nadde nzitegese wano nga ziraga nti be baagisaba bajja mpulira engamiya be bamugamba obe gatukize nti oli nabbi wa Allah akhrij lana naqa من هذه الصخرة
twagala otuleetere eŋŋamiya ne gijje wano mu jjinja sahara kale rock ejjinja eddene abaganda kye bayita olwazi ensolo kyawagala eve wano ne bagiteekako obulombolombo baagala eŋŋamiya yejje ashira ng'erina eggwako simu okitegeera lwaki baagala kunywa ku mata kati nga bamanyi kiremya bane Allah alemwa n'agijjayo ng'agijjawa mu lwazi olwadda wali ku bbali gamba neezaala era amata gaayo nga tegalinga ga ŋŋamiya ndala lwaki ng'egabira kitundu kyonna bantu bonna anti yagala mata isanga kabaketi walinga ekuteeramu ng'eyeyongerayo kisimo kitegeera naye nga bwekwata ku mazzi tebalekeramu naye nga era okujja kukola oba okwesiriwaza naye nga Allah yakibategeeza nannyini mazzi soka olabe nannyini mazzi nannyini ŋŋamiya nannyini nyina kyenjala okusongako ani akirabye oli kyembadde jalaawo nannyini kuba kati soka olabe waliwo eŋŋamiya waliwo n'amazzi kikyolabye wala ekirala gamba abatuuze nannyini mazzi nannyini ŋŋamiya nannyini bo otegedde benga nti bo bannange nannyini feesi yani gamba ya Allah ni atonda feesi eyo mbuuzi eyiyo gyagala eyiyo gyagala nzilenge egimatira era abakyala abeyerusa mubagambe tebakiddamu bamatire nekyo Allah kyeyabawa kati nze nga ndegomba obweru bane Allah atonda nirako ninga iyenze amuzibuwani naye nga feesi eyo yiyo singa otegeera obukugu Allah bwe yakozesa nga atonda feesi eyo tiwayizeyo kusala mubirevu lwaki anti nannyini birevu era nannyini gwe simu kitegeera yaggana bisala yakugaana osaka naye weebuuze gomanye obukugu Allah bwe yakozesa nga atonda ebirevu sebo n'obisala gamba nebimera bivaawa yapakiramu ekutiya mmeka kwasinga obuuza kyemwa kati nga sheekh musazi wa birevu yakabisera emyaka nga 9 ologofia kubaga okulayiza kuba mufuta ejja kulaba feesi ye kasero kala katoli kasero kala kisoboka mu myaka nga 9 nga yakakala kate kutiya nga 10 nga singa bapakira wali mu kutiya niba ne Allah wakitiibwa Allah yayawukana ne unyo omuntu amumanyira kati yapakira ekutiya ezipakira yati Allah goli salanga bijje ebirala salanga ebirala bijja era ngo salanga singa otegeera obukugu Allah bwe yakozesa nga atonda feesi n'apakirayo ebintu bye n'amanya bijja kujja nagamba bireke ate gwe وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا eza njaziza mu ddalasa ezijja katusembeyo kwogera kweno essula bagita kamar lwaki anti yakijjayo ate bulungi yayitirira mu kukijjayo okuva ku aya 27 Allah yatugamba nti inna mursilu nnaqa fitnatan lahum fartaqibhum wastabir ونبئهم أن الماء قسمة بينهم bategeeze nti amazzi gafuuse gaakugabana kullu shirbin muhtadar bwe munywa olwaleero lwakumeka uli ananyini mazzi amateeka ge yateeka ku mazzi uli ananyini mazzi amazzi gani kati eŋŋamiya bwe yajja n'ababuulira yaga nti nabbihum inform them anna almaa qismatun bainahum
kati amazzi ga sheya. Kullu shirbin muhtadar, buli omu alina oluwalo lwe. Ng'eŋŋamiya bw'enywa olwaleero lwakumeka kati abatuuze banywe ate ku lw'omukaaga ate ku sande mbuuza birikiri oba nedda kubanga nannyini mazzi ye nannyini ŋŋamiya ate ye nannyini bo ate yasasuludda yanyonyodde amateeka gano. Fanaadaw sahibahum fata'aata fa'aqar fakaifa kana adhabi wa nudhur. Olugero lw'Abarabu lugamba ash'am min qudara. Nja kozesa essuula bbiri okulunnyonnyola, suratu Qamar ne suratu Shams. Suratu Qamar okuva ku aya ey'omwenda mpaka 15, suratu Qamar surati Shams okuva ku aya y'omwenda mpaka 15. Lwaki nze kulagirira nkusange ng'olinako idiya fune ku budde osomeko aya ezo olabe oba eddala waliyo omusiraamu akkirizibwa okunyooma ebigambo bya nabbi we taliyo. Lwakutemyako oyagala wambazzi osuubira musomesa kyatali nabbi Muhammad. Ate suratu Qamar nja kukozesa aya okuva ku 27 mpaka 32. Ash'am min qudara, kati kandikuvuunuliremu. Ash'am min qudara, ekigambo ash'am kiva mu kigambo ashukmu. Ashukmu ضد البركة، وقدارة اسم رجل هو قدارة ابن سالف الذي تولى عقر الناقة كما قال تعالى فتعاطى فعقر. فنادوا صاحبهم أي قدارة ابن سالف فتعاطى فعقر. بامن الورب بكريزان تنكيفون الدل mudalasa ezijja insha Allah. Nsaba Allah atusobozese tukivuunulira amanyi Oluganda nga bwe mbeegayirira. Bw'oba omanyi olunubbi genda ogamba abanubbi abasala ebirevu nti mu ngero z'Abaganda waliyo olugero lugamba nti ash'am min qudara. Era oba buli gye bisibuka ng'oleeta aya zeggambye. Ngenda duvuunula mu Luganda, bw'omanyi Oluzungu oyogereko n'Abazungu, somera Makerere muba Akitare, basiramu basazi babirevu. Inform them the meaning of ash'am min qudara. Ng'obasomera aya ziri faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Bw'omanyi Olusoga kino tegerako nti bid'ati nyingi mu Basoga waliyo n'Abashia. Temuwa bigambo bya mubaka kitiibwa. Buli musiraamu oli munnabbidaa tomanyi lugero luno lw'Abawarabu nti ash'am min qudara. Bw'omanya Abayindi mbalaba mu maduuka gaabwe basala ebirevu, omutima neguga nti bayinza kuba Abasiraamu ate okola mu dduuka y'Abayindi. Ate gw'omanya Oluyindi beera wakisa. Obatuuseeko omusomo ogugamba ebigambo by'omubaka tebabinyooma ne biggweeraawo. Bw'obinyooma ojja kutuuka bwejjuse. Obasomere aya zino obaggireyo akagero ako kagamba katya ash'am min qudara. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah.